okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omwagalwa, Mukama yeebale kukuuma okuyita mu kiro. Ekiro kirimu ebisoomooza bingi. Ababbi babba kiro, abakozi b'ebikolobero bakozesa nnyo ekiro. Ne Mukama yatukuumye, yankuumye tuzuukuse. Erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe ligulumizibwe nnyo. Olunaku lwa leero ntuuse ne pulogulaamu yaffe ensula ey'enkya. Mukama alonze abaagalwa Ayinza Jonathan okuyisaamu eddoboozi lye. Olunaku olwaleero nga sinnabagenda wala, waliwo obulango bwe njagala okuyisaawo. So TV yaffe eno okutulabira pulogulaamu eno 3ABN, Mukama ayagala kukozesa ggwe nange okugiyimirizaawo. Era ku MTN osobola okuteekayo akasente okubeezaawo pulogulaamu TV eno. Teri mu bya bizinensi, tekuba bulango, tekola ki. Oluusi bibaamu ebisoomooza ebingi. Naye oba oyagadde, Mukama alina okukozesa ggwe nange. Ali ku MTN osobola okukozesa mobile money n'onyiga *165*3# yojja kuba ekulagirira. N'oteekayo akasente k'otaddeyo, $1,000, $2,000 n'okweyongerayo, zonna ne zijja ne zikola omulimu gwa Mukama waffe. Ali ku Airtel naawe osobola okukozesa mobile money yo n'okozesa ali ku MTN oba ng'okozesa MTN Momo, merchant code yaffe eri 838983. So osobola okukozesa Momo, merchant code yaffe eri 838983. Ali ku mukutu ogwa Airtel era osobola okukozesa Airtel Money nga bwe tugikozesa, n'onyiga *185*9 oba hash yejja kuba ekulagirira. Oba olinako ssente ku akawunti n'oteekamu ssente z'oyagala okuwagira omulimu gwa Mukama waffe. Abaagalwa, basaba tuwagire omulimu guno. So waliwo omukutu ogumu gwe nali ngobereddeko, gwali gwa ddiini, naye kye nagwagalako sijja kwogera ddiini yaagwo, naye nga kampani eziri mu layini n'eyo eddiini nga kyenkana ze ziwagira programs zonna. Ogenda okuwulira bakubye akalango pulogulaamu eno ekutuusiddwako kampani bweti ne bweti, naye ogenda okwetegereza kampani eyo erina akakwate ku ddiini eyo. Ssente za Mukama z'atuwadde tuzimuddize zikole omulimu gwa Mukama. Then osobola otulaba butereevu ku 3ABN television. Naye oba tusobodde oba tolina TV awo wooli, osobola okukozesa essimu ye eya seereza smartphone n'otulaba bulungi nnyo ng'okozesa omukutu gwe bayita Avento Media App. So Avento Media App, Avento eri V2 E N ne T ne O, A V E N T ne O, Avento Media. So n'ogenda mu Play Store oba olina essimu eyitibwa ya Android, bajja kuba bagukulaga omukutu ogwo oguwanuleyo, kiyita ogudawuniloodinga. Then atalina Android ng'olina zino essimu ze bayita eza Apple gye batalya, naawe omukutu guli iOS, ojja kuba osobola okutufuna n'otulaba bulungi mu budde bwo bwonna. Katusabe. Katonda waffe omwagalwa, tukwebaza kubanga ne leero tuleese okuyiga ekigambo kyo. Mukama azaani ayigiriza abantu bo. Mukama nkusaba okwata eryanda oteeke ku mimwa gyange, ogitereeze gisobole okwogera ebigambo eby'ensonga, era abantu bo bazimbibwe nange nzimbibwe ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.
So olunaku olwajjo ekyokiga kyaffe kyabaddeko omutwe okugamba nti okusabiranga abalala. Zabbuli twasomye 28 olunyiriri olw'omunaana n'olw'omwenda ne tulaba bulungi nti wakati mu kusabira abalala mulimu emikisa mingi nnyo nnyini ddala. Era omuwandiisi yamaliriza atugamba tusabe essaala egamba nti Mukama teeka ku mutima gwange abo abali mu bwetaavu. Amiina. Olunaku lwa leero tugamba nti ekirabo kyaffe kyokka, kirabo ki kye tuyinza okuwa Katonda abaagalwa? Kirabo ki kyokka kye tuyinza okuwa Katonda? Kubanga waliwo yagambira nti ente z'oku ttale 1000 zange. So omuntu alina ente z'oku ttale 1000 nze atalina yadde ente 10 nyinza kumuwa ki abaagalwa? So waliwo olumu bwe baamubanja Mukama waffe Yesu omusolo, Yesu kye yakola n'agamba Peetero nti genda ku nnyanja ovubeyo ekyennyanja kimu, ekisooka okujja ky'okwata, tokwata kyakubiri. Bw'omala okukikwata kiyasamye akamwa kaakyo, ggyamu ssente ezirimu ogende osasule ogugwo n'ogwange, ekyennyanja tokisala. Peetero bw'atyo bwe yakola ki? Bwe yakola. Kirabo ki kye tuyinza okuwa Katonda abaagalwa? Mujjukira we yali nga anaatera okuwaayo obulamu bwe olunaku lw'embaga eyo ekyeggulo ekyo ekyasembayo last supper. Yabagamba bugambi mugende musumulule embalaasi gye musanga, mugisumulula, nannyiniyo waababuuza mumugambe Mukama waffe agambye bw'ati ne bw'ati. Kirabo ki? Tutandike n'olunyiriri lwaffe oluli mu Zabbuli eya 29 olunyiriri olusooka paka ku lwokuna. Bayibuli egamba mumuwe Mukama mmwe abaana b'abazira. Mumuwe Mukama mmwe abaana b'abazira. Mumuwe Mukama ekitiibwa n'amaanyi. Mumuwe Mukama ekitiibwa erinnya lye kye lisaanira. Mumuwe Mukama ekitiibwa erinnya lye kye lisaanira. Mumusinze Mukama mu butuukirivu obuwooma. Eddoboozi lya Mukama liri ku mazzi. Katonda ow'ekitiibwa abwatuka ye Mukama ku mazzi amangi. Eddoboozi lya Mukama lya maanyi, eddoboozi lya Mukama lijjudde ekitiibwa. Naye munzikirize nzireyo kano, agambye nti mumuwe Mukama ekitiibwa ekisaanira erinnya lye. Mumusinze Mukama mu butuukirivu obuwooma. Katweyongereyo. Zabbuli eya 29 eyogera ku ekyo ky'oyinza okuwa Mukama. Wali olowoozezza ku kintu kyokka ky'oyinza okuwa Katonda? Ky'oyinza okuwa Katonda? Wandisobodde okumuwa obulamu bwo, naye yasooka okubukuwa. Kubanga ate era obulamu bwe nnina nange simanyi oba omutima gufaanana gutya, simanyi oba olubuto lufaanana lutya. Abamu twalwala alusaazi, sigeemabwa g'oku lubuto, tetumanyi nabwe eryo lyenkanawa. Obulamu bwange, eddoboozi lyange ye yalimpa, yamanyi. Oluusi ngenda nengezaako likaka lyogera ennyo ne liŋŋamba yosobola kutuukayo. So twandimuwadde obulamu naye yabutuwa. Tumuwa ekimu eky'ekkumi naye tutoola ku ebyo by'atuwadde, ssente z'atuwadde kwe tutoola. Naye kintu ki ekyo kye tusobola okuwa Mukama? Mu Yokaana essuula ey'okuna olunyiriri olwa 23 Bayibuli egamba nti Yokaana essuula 4 olunyiriri olwa 23 Yokaana essuula 4 olunyiriri olwa 23 Sorry, kanyanguye abooluganda. Yokaana essuula 4 olunyiriri olwa 23 agamba nti Yokaana essuula 4 olunyiriri olwa 23 agamba nti naye ekiseera kijja era kaakano we kituuse abasinza Mukama we bataliyambuka ku lusozi luno. Naye ekiseera kijja era kaakano we kituuse abasinza Mukama mwoyo ne mazima, abasinza Mukama we balimusinza mwoyo ne mazima, kubanga abo baayagala okubeera ab'okumusinza.
Katonda ekirabo kyakwetaagako kumusinza, kumugulumiza, kumuwa kifo kisooka mu bulamu. Mu mazima ensonga esookera ddala esaanye ggwe okugendanga ekirabo Mukama ky'ayagala tumuwe kye kirabo eky'okumusinza, ekirabo eky'okumukulembeza. Kankozese ekigambo ekyo kubanga okusinza kitegeeza kuteeka waggulu, okusinza, okusinga, okukulembeza. So ekirabo kye tusobola okuwa Katonda kwe kumukulembeza, okumukulembeza mu mirimu gyaffe, okumukulembeza mu maka gaffe, okumukulembeza mu mikwano gyaffe, okumukulembeza mu buli kimu. Kyekirabo kyokka kye tusobola okuwa. Ne Bayibuli etugambye mu Yokaana 4:23 nti Mukama ananoonya abo abamusinza mu mwoyo. Ekigambo mwoyo munzikirize nkijjewo, teekewo ekigambo mu magezi. Abantu ekintu kye tusobola okuwa Mukama kwe kumukulembeza mu magezi gaffe. Ebintu byonna bye tulowoozaako nga tukulembeza Mukama. Bwe tuba tulowooza okukola bizinensi nga tulowooza bizinensi ki enaasanyusa Mukama. Bannaffe abamu bo bavunda ebyawandiikibwa bubi ne bagamba ebya Kayisaali bya Kayisaali. Bw'oba oli mu bya bizinensi tolowooza Katonda. Era n'osanga omusajja munnaddiini ennyo naye ng'azimbye ziroogi, nga waliwo n'omusajja azipangisizza n'ateekako ebbaala, nga waliwo abawala abeetundirawo. Abaagalwa, bwe tukola ebintu ebifaanana bwe bityo tuba tukulembeza Mukama. So sooka kwebuuza Mukama. Tusooka kwebuuza Mukama. So kyekyo ekirabo Mukama ky'ayagala okumuwa, okumukulembeza mu budde bwaffe. Lwaki tugenda ku kkanisa ku Ssabbiiti? Tugenda mu kkanisa ku Ssabbiiti ensonga enkulu kukulembeza Mukama, kulaga Mukama gw'atuwadde ennaku zonna. Olwa Sande yalumpa ne ngobolola emitwalo 2.5. Olwa Mande n'olumpa ne ngobolola emitwalo 3 ne ndyako 2 ne nterekako 15,000 nazo weeziri. Obulamu bwe mbadde nabwo gwabumpadde, abaana gwe yabampa. Kati mugaa ku Ssabbiiti katugende ku kkanisa tuyimbe ennyimba ezimutendereza, tuyimbe ennyimba ezimugulumiza. So okusinza tekuli ku biki by'oyambadde. Weewaawo ekiseera ekimu kiyinza okutuuka ne kiba nga nakyo kikulu. Kati gamba tugenda ku kkanisa. Lwaki olugoye olusinga okuba olw'obuvunaanyizibwa olw'ekitiibwa olulekayo n'olugenderamu mu ofiisi n'ofunayo akagoye akabiibibi n'okagenderamu ku kkanisa. Naye ng'ate okusinza kwennyini tekuli ku by'oyambadde. Okusinza tekuli ku mbeera gye weewuliramu nti mpulira nkooye sijja kusinza, nti mpulira siri musanyufu. Mu mbeera zonna, mu ssanyu, mu nnaku, mu mirembe, twetaaga okusinza Mukama. Agambye nti toganya ekyo ekikyamu ku ggwe okukulemesa okusinza. Abaagalwa, obwavu kabuleme kutulemesa kusinza. Obwavu kabuleme kutulemesa kukulembeza Mukama, kubanga ndi mwavu ate nfunyeeyo omutwalo gumu, kati ogwo omutwalo kanguleko ebijanjaalo n'akawunga abaana balye, ndaba Mukama ye yabampa, ekimu eky'ekkumi ndikiwaayo olulala. Obwavu kabuleme kutulemesa kusinza. So olunaku lumu twagenda tusabako n'owooluganda. Actually yali teyakkiriza eno njiri nga ffe twagikkiriza, naye ng'asanyuka nnyo, naye nga mulwadde. N'agamba bannaaye wempona nja kusinza Mukama. Kimugaana edda. Mu mbeera eyo gy'olimu tugende enkya ku kyaki tusinze Mukama. Bajja kuteerawo akakeeka, bakuteerewo akatto, bakuteeke kumpi n'ekisenge, obeere ng'osobola okwesigama. Omusajja n'agamba naye sisobola. Sobola kgenda ku kyaki mu mbeera eno. Kanninde we nnaawona nja kutambula ngende ku kyaki. Okusinza tekuli ku mbeera gy'olimu. Oba oli mulwadde ng'oli waka wuwo, Ssabbiiti si y'abalamu bokka. Naawe tambula, oba ofunye entambula, bakutadde ka pikipiki, bakutadde ku kamotoka, genda ku kyaki, bakuteerewo akatto, ofune we weesigama, naawe osinze otendereze Mukama.
oba oli mwavu nga tolina bulungi ssente, tekitegeeza nti bwe tujja kusinza abantu babeere nga bakulembeza Katonda mu byensimbi bazimba ekkanisa bw'ogaana okuwaayo ne bw'oba olina 1,000 ne bw'oba olina 200 by'oba owaayo. So okusinza tekuli ku mbeera gy'owuliramu. Okusinza kukwata kugulumiza Katonda oyo asaanidde okutenderezebwa olw'ebyo bye yakola n'olw'ebyo by'aba akukoledde. So abaagalwa, ensonga eyo njagala tugisseeko nnyo essira. Oba oli mulwadde, oba oli mwavu, oba oli ki, waliwo endwadde embi ennyo, naye tusigale nga tusinza ani? Mukama. Tusigale nga tusinza Mukama. Agambye nti namala obuweereza. So waliwo omusajja omu eyali omusomesa ow'amaanyi. Omusomesa ow'amaanyi n'ayogera ebigambo bino n'agamba namala obuweereza bwange obusinga nga ntendeka abantu okubeera abakozi. Mu kutendeka kwe yafuba nnyo okulaba ng'atendeka abantu okubeera abakozi butereevu n'emu ngeri etali ya butereevu. Waliwo omuntu akusomesa abaana n'abatendeka okuba abakozi, n'ategeera nti obuvunaanyizibwa buno bwe mbawadde okukola waako ono, koosi waako ono gwe mbawadde yeetaaga essaawa 9, ne n'agamba kamubawe mu nnaku 2, nti abaana bano bayige okubeera abakozi mu nnaku 2 basobole okufuna essaawa 10 nga bali mu bino ebintu bye bakola. So omusajja ono yamala obudde bungi ng'atendeka abaana okuba abakozi, nga yakola bulungi. Erinnya lye lyebazibwe, erinnya lya Mukama lyebazibwe. Naye agamba kale singa nsobola okuddayo emabega nate nandiyinzizza kutendeka basinza mu bbo waakiri. So omusajja ono agamba yagayaalirira okutendeka abaana abo abaali mu mikono gye okubeera abasinza. N'agamba kale singa emyaka gino 85 gye nnina, singa nsobola okuddayo ku myaka 4 oba 35 neefuna omukisa ogubeera n'abaana abo bonna abaayita mu mikono gyange, nandibayigiriza okusinza. Abaagalwa, ebintu byonna bye tukola ku nsi tugenda kubirekawo, ssente tugenda zirekawo. Ngero ye yagamba nti ani amanyi oba gw'olibirekera aliba mugezi oba aliba musiru. Naye bangi ate babadde basiru. Naye ebyo byonna by'okola, ebyo byonna bye nkola, singa nkulembeza okusinza. Buli kimu ne tukulembeza Mukama. Abaagalwa, mirimu gyaffe, mikwano gyaffe, maka gaffe, abaagalwa, ne tukulembeza Mukama, ne tubeerako n'obudde obw'okwogera ne Mukama ng'obw'obwo tebukyusibwa. Essimu zivaako, TV zivaako, ne tuyimba ennyimba eziraga obulungi bwa Mukama, ne tukwata ekitabo kye ne tusoma ku bigambo bya Mukama. Ekyo ekirabo kye tusobola okuwaayo. Mirimu gyaffe abaagalwa, lwaki tutunda ebintu ebiri feeke, duplicate, ebicupuli, ne tubiguza abantu nga tumanyi bigenda bakosa mu bulamu bwabwe? Abaagalwa, okwo kwe kusinza. N'oba ng'okozesa ekyuma n'okirabira ddala nti ekyuma amannyo gano gakaddiye, obuuma bugenda mu binyeebwa oba mu buwunga, naye n'okireka ne kisigala nga kikyakola, n'ogenda n'ofuna ne certificate eraga nti ekyuma kiramu. So ekirabo ekikulu kye tusobola okuba nakyo mu bulamu bwaffe, ekintu kye tusobola okuwa Mukama kwe kusinza. Oba kisobodde kuwaayo ttaka lya kuzimbako kkanisa, naye kansinze. Oba kisobodde mu mbeera yonna abo kye sisobodde, naye kansinze Mukama mu mbeera eyo. Okusaba kwaffe kugamba nti Mukama fuula omusinza, bwe nsabye mu linnya lya Yesu. So olunaku lwa leero ng'ovudde wano ng'ogenze ku mirimu, kusaba weeyongere okusaba Mukama ayongere okufuula omusinza, obeere omuntu asinza Mukama. Ky'ekirabo kyokka kye tusobola okumuwa. Ente z'oku ttale 100 zize, ssente zize, obulamu bwe tulina bubwe, buli kimu kikye. Naye kye tusobola okumuwa kwe kumukulembeza mu buli mbeera yonna. Ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe.
amiina. Katugalewo ekyokuyiga kya leero n'okusaba. Katusabe. Ayi Mukama Katonda waffe, oliwo ekitiibwa, ogulumizibwe kubanga osaanidde. Ogulumizibwe Mukama kubanga wakola eggulu n'ensi, ennyanja n'ensulo ez'amazzi. Byonna bye tuli nabyo biva gy'oli. Byonna bye tunoonya Mukama gwe yabikola. Ne Mukama tutuuka ne twerabira ekintu ekyo kubanga amagezi gaffe gaayonoonebwa ekibi. Obufuzi, ebitiibwa byonna biva gy'oli. Mukama tusaba otuyambe otujjukize, tujjukire okuwa ekirabo ekikugwanira, ekirabo eky'okukusinza leero ne bulijjo. Mukama tufuule abasinza, mufuule omusinza, omulabi mufuule omusinza, mu linnya lyo Yesu Kristo, amiina. Kikibadde ekyokuyiga. Mukama abawe omukisa nga mugenda ku mirimu gyammwe. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.